ggwanga erya Uganda amawanga ag'enjawulo gavuddeyo okwongera okusaasira embeera eyabaddewo. Pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania munaffe Samia Suluhu, ab'e Kenya nabo bali nnyo ku alert akadde kano naye bannange bakulamuseeko nze Muhammad Wamala tugenda biraba atubikomu toki tulabe tuyinza tutambula tutya ate okwetangira mu mbeera ey'obutujju oboolyawo obulabika nti abalenzi beesomye okubanga ateeka embeera ensonyo. Pulezidenti aziise embizzi nga bulijjo agambye zino mbizzi bubizzi naye kati baakubye ejjinja awaluma era bagenda kubalumba butereevu. Kale kabakulamuseeko bannange tulabe tutandika ate ekyayaleero. Wasizo otya munnange mu ngeri ey'enjawulo njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bw'oyo eyabadde mu kifo oba mu bifo awakubiddwa bbomu olunaku lw'eggulo naye Mukama Katonda n'asobola okuba ng'akuyamba n'osimatuka embeera eyo. Mukama Katonda tumuddize ekitiibwa. Tukyasabira bannaffe abaatuusiddwako ebisago mu mbeera eyo ate Mukama Katonda abeere ng'abawonya basobole okuddamu nate okuba nga bakakkalabya. Ate mu ngeri ey'enjawulo njagala okusaasira buli muntu ssekinnoomu eyafiiriddwako omuntu we mu mbeera eyo eyabaddewo olunaku lw'eggulo. Mukama Katonda akugumye. Ekyekango kiba ky'amaanyi ekyo si kintu ekisobola okumala gava ku mutima naye ate Mukama Katonda yasobolera ddala kubanga ebitundu bino eby'omunda ye mutonzi yabitegeera okukira nga we tubitegeera. Twongera okubasaasira bannaffe abakuuma ddembe ate nammwe tuli wamu nammwe. Omanye embeera eyabaddewo tetuyinza gamba nti kya bulijjo, nammwe muteekwa okuba kubanga muli bantu muteekwa okuba nga mwaguddemuko ensisi embeera eyo ey'ekyekango ekiyongobero naye tugamba nti tuli wamu nammwe ate Mukama Katonda ajja kwongera okubasobozesa okulaba nti mutebenkeza eggwanga lyattu lino Uganda. Good morning. Mbakubiriza ffenna okutwaliza awamu okubeera vigilant. Gezaako okutegeera oba okwagala okutegeeza kwoyo akusukkulumyeko ku ekyo ky'otategeera. Nise Nabwire Ebustemaniyengo Ntule Busiya ndina Mukombe mbada hamuno abaraga bashange mwesimwe baruhunda ha atabahade mbahesaho nti mukyedinyeho cyose kimuhola omulongi ababerese omukisa. Good morning Faruku Kababuzeko. Well, good morning mwase mutya mikwano mwebakwana tenga mwekomete pa TV Singers on Assault TV program omusunsuzi nga bulijjo okusomozebwa kwayita mu kitwale ntoli muti bulike bibalu gutayinza kwewala nkonyogo okubona TV somozebwa byoyitamu okuvuma okujeregebwa kiraga nti oli w'amaanyi oli wakabi kitegeeza ki nti toggwa mu maanyi genda mu maaso n'okuba natenga okola ky'oteekeddwa okuba nga ate okola. Okusomozebwa mu bulamu tewali ndowooza kkubo liryawo nga lya museetwe wabula waliwo abaawo okusomozebwa okwenjawulo wabula amaanyi g'oteekamu n'okwewayo kw'okola kye kikufuula ow'enkizo era ow'enjawulo. Semagana Farukusesas, good morning program omusunsuzi. Abanange simanyi mmwe mbeera gye basanze naye nze nabadde ddala mu ntabwe makkati mu kibuga olunaku olwajjo era bbomu yasoose okubwatuka yansanze Kampala Road awo. Kampala Road nga yo eri wali waggulu ate ku CPS. Kulikayo Kanani. Embeera tebadde nyangu nnyo naye bannayuganda simanyi ate wabaddewo stampede abantu basikampalinga buli omu adduka kudde eno ate nga bannayuganda baagala kugenda kulaba wekibwatukidde n'okulaba ki ekigenda mu maaso. Coach Arcade awo oba Coach Towers ekyabadde awo wadde wantu wazibu nnyo makkati g'ekibuga naye ng'ate buli omu mu kifo ky'okuteekinga kava buli omu ate adduka misinde genda gyekyabadde kibwatukidde. Embeera yabadde enzibu nnyo olunaku olwajjo mu kibuga Kampala. Mwabadde eno temwategedde oba oliawo kyabaddewo naye twasobodde okutuukamu tweyongerayo okutambula ekibuga naye nga obunkenke bwabadde bungi nnyo naye tubaza abakuumaddembe kubanga tukimanyi nti abantu bano baba batega bbomu tebatera kutega bbomu emu. Akakwate kaabwe oba karakita yaabwe oba feature yaabwe abatujju bano tebatera kutega bbomu. Bakimanyi nti bwe mubeera musattira muti ate mudduka endala nebeera nga ekuba almost mu distance yemu naye twongera okusaasira abo abafunye ebisago abantu 3 abagenda maaso kubanga bafuna obujjanjabi poliisi byatugambye ate abo ba bombers 3 n'abantu 3 ababulijjo. So omugati bantu 6 abafiiridde mu njegeno olunaku olwajjo twin bombing ezo oba bomu ez'emirundi 2 ezakubiddwa mu kibuga makkati. Awo nno kitiisa kitiisaamuko naye ate obweraliikirivu buyinza okuba kwe kuba nti byonna ebyabaddewo olunaku lw'eggulo biraga nti bannaffe abakuumaddembe bakyalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu kutusomesa ku butya bwe tuteeka okweyisa ki kye tuteekeddwa okukola singa tuba nga tuli mu situation ng'eyo. Nti wabadde olaba nga abantu abamu nawali abakuumaddembe bwe babagamba nti toddayo ye abadduka buddusi ng'azzeeyo. Well oli ayinza okugamba nti fedde tokitegeera kye twabaddeko akadde ako ekintu bwe kigwawo omuntu awunga n'abanga naye ate kyawukana nti oli bw'abanga ayinamuko ka tekiniki ke yaweebwa oba nga alinamuko okusomesebwa kwe yaweebwa ku mbeera ng'ezo era wakiri kiba kijja muyamba okuba nga ajjukira
abeeko n'ekyasobola okuba ng'akola ki ng'akola. Otherwise bannayuganda twagala kubasaba okutwaliza awamu embeera eyo ndowooza twagyogerako wano eno mu bitundu by'eggayaaza abantu we beekengera mbu yali bbomu naye ne bazuula nti yali kasasiro. Walaba nti abakuumaddembe baali bagezaako okugenda mu maaso n'okwekebejja naye ng'ate waliwo abagamba nti ffe mutuleke tukole ki mutuleke tuyitewo ate nga wali tewali kikoze ki kitulise. Kakati nti olaba ne wano eno bbomu yabwatuse naye ng'ate abantu basonga mbeere baagala kukola ki kubanga bagenda mu mbeera mbwe ey'okutaasa ki ey'okutaasa obulamu. So bannaffe abakuumaddembe bakyalina omulimu mungi nnyo ogw'okukola ku nsonga eyo ey'okutusomesa okwawukanako ne ziri eri endala ezibadde nga mu bitundu by'e Nakaseke atugamba nti ezo zaali mu ttaka nga zeerabirwamu naye ng'ate kaakati zineno ze twalabye nti zabadde zibwatulwa bantu zabadde zibaatula bantu ababadde bateeberezebwa oba kaakati bamaze okuba confirmed okuba nga batujju. So kitegeeza nti ebyokwerinda by'eggwanga okutwaliza awamu kati bizze ku nze naawe si mukuumaddembe yekka. Well, ku lwange ndaba nti kikyali kizibu nga eggwanga mu nteekateeka ez'okulwanyisa obutujju. Lwaki ngamba bwe ntyo nti bw'olaba abantu bano engeri gye bakolamu ebintu byabwe nzibu ya kutegeera muntu abeera muntu wa bulijjo kubanga bw'otunuulira Guy engeri gy'abadde atambulamu ng'aweesa ekintu ku mugongo nga tuyinza okumanya nti oba oliawo ayina ekintu ekissi kyayinza okubeera nakyo. Waba era kituddako nga ffe abantu ba bulijjo ne poliisi nti kati kino tekikyali kya poliisi yokka nga bwe tubadde tulowooza wabula kino kikwata ku nze naawe eyakomedde ku Salt TV oba gwali ku Salt Media naawe ali eyali bitundu gy'owangalira nti kana akadde nti abantu betuwangala nabo ffeffe nnyini betubeera nabo betusula nabo mu kitundu betukola nabo emirimu kekadde okusobola okulaba nga tuteekawo okwekengera okw'amaanyi. Omuntu afuluma bw'ayingira bw'aleeta ebisawo bw'akola atya ndowooza kekadde okusobola okulaba nga tunyikiza enteekateeka eyo. Anti tuteekeddwa kati okumanya n'okutegeera nti buli muntu asobola okuba nga akola obulumbaganyi mu mbeera emu oba endala nti bw'otunuulira embeera egenda mu maaso tukijjewo okulowooza nti ddiini bweti yekola obulumbaganyi tukijjewo okulowooza nti muvubuka bwati yakola obulumbaganyi wabula kekadde okusobola okulaba nga buli muntu abeera mbega wa munne buli muntu afeeyo nnyo ku muntu gw'alinaanye omuntu gw'osuuza mu kitundu afaanana atya. Abavubuka abakuŋŋaana bagira ku bodaboda ne bajja mu mizigo we musula bo be baani ani abaleeta bavaawa biki ebakola. Omuntu alina ebintu by'ateeka mu nnyumba ebaluwa abantu abamu balina bizinesi ez'enjawulo nga bo bazikolera buzigo bwabwe olaba kufuluma nakuyingira fulumya bikutiya eno bwayingira. Ndowooza kekadde okusobola okulaba nga tubaawo n'amaanyi n'enteekateeka ezigendereddwamu okusobola okulaba nga abantu abalinyibwa ku nfeete. Ebitongole ebikuumaddembe nabyo nja kubisaba ndowooza kana akadde nabo embeera mwe tubadde tubamanyiddeyo okuba nga baba n'olugambo n'okukazakaza abantu singa babazze mu bitundu byabwe okubawa information. Ndowooza ebitongole ebikuumaddembe mujjewo embeera simanyi nti ffe mawulire tuba tukipinga sources zaffe we tujja information. Simanyi bannaffe ebitongole ebikuumaddembe bo embeera yaabwe oba yeegamba nti olina kubasanguza muntu akuwadde information kubanga omuntu ayinza okutwala information omuntu namugamba nti ndabye gundi alina byakola ate mu kumukwata n'agamba nti gundi atugambye olina byokola whereby nti nekyo kiyinza okukendeeza ku information abantu nga batya poliisi okuba nti eyinza okusajjula embeera. So poliisi tujja kubasaba munoonyereze naye n'abantu ababa baleetedde information naddala poliisi n'omuntu wa bulijjo mutufuule oba abantu mubafuule mikwano gyammwe okusobola okulaba nga twaŋŋanga embeera eyo. But wano twatuuse kizibu nnyo kubanga oyinza okunenya omuntu ku bintu ebigenda mu maaso makati yuyo akutte kiveera uyu akutte ensawo tomanyi kirimu at the end of the day ekintu nga kibwatuka. Ndowooza kana akadde okusobola okulaba nga buli omu abaako n'okwekengera okw'amaanyi. Waliwo embeera egwawo neba nga ezooba kucekinga situation butya bw'oyimiridde mu mbeera emu oba endala nti olabye ebadde ambulance ebadde ez'okutwala omulwadde ojjukira nti waliwo alipoota eyavaayo neetuuka ne mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'eraga nti wano mu Uganda tetulinamu za ambulance zikolanga mikebe gya motoka tulina mikebe gya motoka kakati situation eyaguddewo olunaku lw'eggulo nti amawanga gonna gategedde kiki ekyabadde mu kibuga Kampala naye ng'ate kiswaza nnyo baleera gamba kiswazaamu naye tekiswazaamu kiswaliza ddala okuba nti tufunye abalwadde naye ng'ate obudduukiriro obubatuusa mu malwaliro ng'eyo nayo problem. Bannaffe ababaka bulijjo bakyogerako bafuna complaints nti amalwaliro gaffe agamu gali mu mbeera mbi ne batagakolako kubanga kati akadde kano bomu okubwatuka olunaku lw'eggulo kyabadde kirala abantu abafunye ebisago eyo nayo issue ndala naye nga kakati ate waliwo abagenda okutoba bambi
n'embeera ey'obujjanjabi kubanga kakati akadde ako wabaddewo okudduukirirwa nti omuntu bamugyewo bamutwale mu ddwaliro naye kakati ekyebuuzibwa omuntu ono anaakola atya okusavaivinga nti mbufunze okuva bwe twatandika okwetaba mu kudduukirira amawanga amalala oba okutebenkeza emirembe mu mawanga amalala ate nga obubinja bwe tugenda okubanga tuyambako okujja mu mawanga ago gye tubeera tulaze bwa bannalukalala ababaka baffe bandibadde bakirowoozaako okuba ne emergency hospital esobola okuba nga ehandolinga such cases kubanga kakati bannaffe abo balaba nti tuli mu biro bya covid-19 naye laba engeri gye balimu ndowooza emiwano giri overwhelming nnyo era mulago yagambye nti bano esobola okuba handolinga kubanga tulaba nti guno omuwendo mutono nnyo bw'otunuulira ebyafaayo ebya bbomu ezizikuba mu ggwanga erya Uganda vera ddala mwaka ndowooza nga 97 tujjukira nti ADF awo anda Jamiru Mukulu baatiganga bubbomu obw'enjawulo waliwo kabbomu akaategebwa nga ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga mu 97 ekibuye ne Nateete mafinamu abantu gabana bomwe badde esinga okumanyibwa ennyo bannayuganda ebadde ya nnaku za mwezi 16 ndowooza no 11 July 11 July 2010 eyerugogo wali eri nene ya Ethiopian village mwafira abantu 7 naye lwaba nabo baba handlinga mulago ndowooza erina specialized treatment oba obukugu bonna bonna abeetaaga okubanga bawa obujjanjabi buno tuyinza okugamba nti space n'ekitongole ekya National Medical Store kyakoze bulungi okuba nti supplies ezeetaagisa mu bantu bano Red Cross buli omu yakoze kyasobola okuba nti abantu bano evacuation ebeera nga yamangu ddala okuba nti era batuusibwa tetumanyi bwe bukedde kubanga wabaddeyo abali obubi ennyo batugambye nti abantu 7 babadde nga taasibewo taasulewo yali ku lumale tumanyi bwe bukedde tujja kwongera kumanya updates gye bujjako awo naye nga waakiri mu mbeera twebaza abasawo ab'emulago ne emergency services eya ministry okutwaliza wamu n'eya police okutwaliza wamu yadde gyabadde mikebe naye gyagezezzaako okuba ngiddusa abantu bano okubongerayo olabe nti buli lisa abadde atuusibwa abadde nga alina first aid waakiri jakusobola okuba nga afunira mu ababaka baffe keekadde balowooze ku kya Uganda okuba ne ambulance so si mikebe ekintu ekyo kyandibadde kyalowoozebwako naddala wali eri mu biro ebya covid-19 we twalina cases ennyingi ennyo ez'abalwadde nti twatuuka n'ekiseera nga tewali ngeri gye basobola kutambuza muntu kukola kimutwala mu ddwaliro awo ababaka bwe bandiviriddeyo ne beebuuza nti bannange wano mu Uganda kubanga n'abamu ku bo era bwe balwalanga tebabatwaliranga mu zambulensi bakozesanga motoka zaabwe naye nga mu bulamu obwa bulijjo bwe kityo oba mu byobulamu bwe kiteekeddwa okuba so kakati we tutandika okufuna warnings ng'ezo kiddira eri Mukama Katonda atusaasire kireme kuddamu nate kubaawo naye nga kubanga kuzuukusa ababaka baffe batandika okumanya eggwanga kiki kyerisa kyasinza okwetaaga kye tuba tutandikirako kiba kibi nnyo okubuusa amaaso ebintu ebyobulamu kiba kibi nnyo okubibuusa amaaso kubanga omuntu yenna agenda okuwa akalulu gw'ogenda okulembera agenda okusaavinga n'agenda okukola buli kimu ateekwa okuba nga mulamu ababaka ba palamenti bakirowoozeeko ministry y'ebyobulamu minisita ye waba takiina mu budget kekadde bamusamoninge bamubuuze kiki kyalowooza ku nsonga y'okufuna ki ambulance kubanga mu process ey'okutwala abamu mu malwaliro tomanya ambulance eteekeddwa okuba nga wakiri erimu eddagala erisookebwako first aid eyeekola ki naye weesanga nga ebiseera ebimu ne bw'osanga awali omuntu afunye akabenjo n'asitula ku ggulu oli mukono tebamanyi ngeri yakwatamu bantu kekadde n'ensonga z'abasawo bambi bazikoleko ambulance bayita ambulance kubanga erya Uganda ziringa ndowooza 2 oba 3 waliwo ya Heart Institute ambulance eteekeddwa okuba nga ina fleet buli ekyetaagisa okuba nga mwekiri naye twalengedde wano mu mbeera eya covid bayongedde okulabika nti baataddewo ate ambulances ez'enjawulo naye zino ez'amaato naddala bannaffe bali ku bitundu ebyo ebyennyanja yali ambulance yennyini oba ntambula nga zinene eza bulijjo eziri ku kkubo bayongeddemukko bw'olaba nti emergency service ku mulundi guno balina kibongeddemu actually ya ku ambulance ndowooza tuli bit okay ndowooza ne credit yange nja kugibawa kubanga bagezezzaako okukola omulimu gwabwe nga bo nze sinakulewo case egamba nti oba oliawo bafunyewo obunafu bw'okutambuza abalwadde but nze nja kusaba bitongole bikuumaddembe bizuule bunafu buli luddawa naddala ku nsonga egenda maaso olunaku olwaleero then tubuuze kiki ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa kubanga yes bino byabaddewo ne mu nsi ez'enjawulo twakirabako ne mu nsi ezikulaakulanye egamba nga Russia Jozi Bungereza I think go breaking that news nti wabaddewo n'abantu abalala basatu abakubiddwa amasasi oba abatujju abalumbye kitegeeza nti eno embeera ffe katukyali mu kasattiro tetugimanyidde ffe tubadde tumanyi nti omuntu osobola okujja n'omuwazi haaga n'omubuuza ateekawo ebintu byo atugende kutambuze kana akadde ndowooza tulina okuba nga tunyikiriza enteekateeka
eyokulaba nga buli muntu abeera musaale eri munne naddala ku mbeera egenda mu maaso n'okutegeera nti obulumbaganyi n'obutujju bwa bika bingi olero tukyali bulumbaganyi n'obutujju bwa bomu naye tutunde n'okubulumbaganyi obuzze bubeerawo obw'amasasi obuzze butibwamu abantu ab'enjawulo General Edward Katumba Wamala juzi bamusondera amasasi oluna bwali butujju n'abantu abajja mu bifo eby'enkizo tugeze wano tuli ku kitebe kyaffe ekya Swat Media FM Mukama Katonda tusasise tulina security omuntu azze mu kifo ekyo wooli akutte akasoka ki akutte mundu yaani ebintu ng'ebyo ndowooza kana akadde bituteekeddwa ennyo okulaba nate nga tubisimbako nnyo omulaka okusobola okulaba nga tuziyiza biki ebiyinza okuba nate nga bidiira twetaaga okuwulira ebitongole bikuumaddembe kana akadde okuwulira amaloboozi agatugumya okusobola okulaba nga batubulira ki ekiddako na kiki oba oliawo ekiyinza okuyambako okumalawo embeera eno kubanga kati buli omu waali ali mu kutya ku mbeera egenda mu maaso ndowooza infact nja kuwa poliisi credit naddala bannaffe aba security okutwaliza wamu n'engeri gye bakuttemu ekitongole ky'amawulire naddala mu nteekateeka yabadde egenda mu maaso balaze obumu singa embeera eyo n'omukwano gugenda bwe gutyo kakasa ogwe baalaze ab'amawulire kubanga kuvya ddala mu ntandikwa ne balondoola ensonga mpaka we zaggweredde nga towuliddeeyo ngeri yakwekuba ngeri yakwesiŋŋanya nga bujje tujje tubiraba naddala mu biseera ebyokuba nga waliwo embeera ebeguddewo gamba engeri gye bakuttemu ab'amawulire okusobola okutuusa information ndowooza embeera eyo gye batulaze egendere ddala mu maaso ne mu bantu abalala okusembeza abantu bajja kufuna information kubanga bano abantu abakola ebintu bino tusula nabo mu bisaakaate mu mizigo gye tusula mu byalo gye bali singa bananyiikiza omukwano poliisi naye ku naddala olugamba abantu be basinza okuba nga beesibako nti poliisi ogitwalira information mu kifo ky'okukwata information egenda ekwata omuntu mu kumukwata ate ne baza information ate endala nekikomekeza nga abantu beekyayi so ensonga endowooza ebeere yankizo nnyo mu bantu abo ategeezezza nti wetwogerera bano abayise manipulated victims of confusion bayise zino embizi oba oli abavubuka abali awo bagenda mu maaso okubanga babuzaabuzibwa wetwogerera sofa abantu bali 7 abali mu kabinja ako aka ADF bo baali baganya okukwatibwa 7 babakuba ne babatta wetwogerera era abantu 8 mu kabinja ke kamu ako akabatujju ba ADF bakwatibwa era bali mu mbuga z'amateeka bagenda mu maaso okubanga bawozesebwa ate ba bombers kati baweze 3 abetulisizza oba abejje mu budde tutunula munnaffe owa baasi ne tutunula ne bano kati ababiri abetulisizza ono munnaffe Mansuru Uthman nono ate omulala Wanzus Abdallah baana bawano ba Uganda amanyo gawulira baganda baffe banyinaffe bebagenda maaso kuba netumanyi eno racket yenkanawa naye bwe tutunula n'ogamba nti embeera nga bweri president bwe yagambye bwatyo gambye nti manipulated just victims of confusion bali awo bababuzaabuza agambe nono Sheikh gwagambye Nsubuga agenda maaso okubanga ali kulutinga abantu bano agambye embizi ewedde kakati kino nkyogeranga muntu wa bulijjo tebakimbuuza President Yoweri Kaguta Museveni abavubuka bagamba nti bali awo bawudisibwa bawubisibwa bakola ki balina statement gye bakoze olunaku lw'eggulo tukkirize tugaani bomu we yakubiddwa wakati wa banki enkulu eya Uganda yakubiddwa wakati wa parliament bw'oyambuka waggulu waliyo amaka g'omukulembeze w'eggwanga ate nga poliisi gye twogerako ye poliisi enkulu mu Kampala we yakubiddwa ndowooza akabangiriza akali awo keka tugayita menunula meefuga Independence Monument Independence nti bw'otunuulira ekifo kye balonze abavubuka bano betugamba nti abakozesebwa obukozesebwa abawubisiddwa oba abawuddisibwa nti bayimiridde wakati mu bifo ebyo we bakoledde ekikolwa kino abavubuka baneeno president bagamba bali confused baviiriddeko parliament okususpendinga olutuula lwe babaddemu ebitongole byonna byonna ebiri awo bye twetaaga ebinene ebikakkala by'emirimu gy'eggwanga olunaku lw'eggulo byakoze bitya byagaddewo abantu ne baddeeka mu kibuga Kampala we tumanyi nti Kampala wali omusuubuzi nti ebyenfuna by'eggwanga lyatu Uganda omuntu ne waba abyogerako ayogera ku Kampala zagenza okuwera ssaawa 9 ng'abantu batono nnyo abakyali mu kibuga ng'ekibuga bakigadde abavubuka bano betwogerako abali confused bajjeeyo omukulu omuto omuwanvu omumpi omunene omutono bonna figures okuva mu security
akasatiro ne kabaawo si wano mu Kampala wokka mu districts zonna kubanga abantu batukubidde nga amasimu oli bulungi okola otya biki okiraba nti kakati President Yoweri Kaguta Museveni nze ndowooza nti abantu baneeno baawukana ku mbizzi eza bulijjo singa zibadde mbizzi za bulijjo nga zino za mu nsiko ez'omunsiko teziba na order zijja buziye nti singa zibadde mbizzi zinene eza bulijjo ze tumanyi zazze nga atugamba zandibaddemu n'okutya ne zigamba nti kanziruke ngende naye byebifo byonna mukulu wa Mala ne Farouk byemmenye byebifo ebirimu security byetusuubira nti temwandibaddemu yadde muzannyo yadde n'olunaku naki n'olumu byebifo byetuyinza okusibirako ne tugamba nti cameras zateekebwamu weewali amawoteri amanene agasuza bannaffe abalambuzi ababeera bakoze eki bazze mu ggwanga nti kakati bw'otunulira abavubuka banene betugamba bali confused babadde strategic nnyo kakati awo confusion simanyi oba erimu emitendera naye nze ndowooza nti be bantu betutayina kutwala ng'abantu ba bulijjo what happened yesterday yabadde statement y'amaanyi nnyo naddala eri ebitongole ebikuuma ddembe kakati bannayuganda abamu batuuse n'okulowooza nti kati tewakyali muntu ayinza bakuuma ojjukira akatambi akasoose okutambula ng'afanda abuuza omuntu wa bulijjo now you want me to do what bannayuganda batambuza akantu ako nga bagamba bannange ne security tekyasoboka bannaye bannayuganda njagala basaba ekimu embeera eno gye babaddemu nti ebifo bino zabadde installation oba eza gavumenti enkulu olabya ddala nti bw'ogenda ku Raja Chambers oba Parliament Avenue eriko almost office z'ababaka ba parliament kuliko ministry y'ebyamawulire almost badde mu mulyango mwennyini kuliko office ya IGG omukyala Betty Olive Namisango kamya wennyini awo ku Jubilee Insurance bw'ogenda waggulu waliwo ekitebe kya City Hall KCCA bw'ogenda maaso waliwo office ez'enjawulo waliwo judiciary waliwo eby'ettaka waliwo ministry y'ebyenjigiriza waliwo prison service waliwo parliament omulyango gwennyini oguyingira olaba nti strategically tebayinza kubanga babulijjo bachekinga security y'eggwanga naye president agambye nti mu kino kyakoze bulungi nti baadde bayinza okukola ekintu ekyenjawulo era kwadde kubalemesa afande wuuyo tekyavudde kubula nti embeera yakoze bwetu nembeera nti balina basobodde okutaasa ne bakola detonation mu mbeera bwetanga bwe yabadde actually nze ekintu ekyo nga bwe nkitunuulira nti obuzibu obukyaliwo kati nze n'ab'ebitongole ebikuumaddembe nze nga bwe ndaba titulwanyisa abantu betutalaba nti tulwanyisa abantu mu Kampala nti buli omu alina eddembe lye ery'okutambula but kyekana kaseera jjajja simutunula mu kamwa kubanga jjajjange nti ebiseera bino tuve mu kulowooza nti zino mbizzi bubizzi kubanga tuzirabye nga zijja zifukula kati zitandise okufukula nate ebifo eby'enkizo ndowooza kekadde zino embizzi zibadde zoogerwako nti embizzi bwe kiba nga kuzitega ntuula na bisozi beere nga zikwatibwa kubanga kati nga tukijja ku kifaananyi kino kye tulaba nti olunaku olwaleero bino ebikolebwa mu kibuga Kampala n'ebintu ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa bwe tubizaako mu nteekateeka ez'obukulembeze you never know teyinza okuba nga yinza ezimu ku nteekateeka ezaagala okusuula obuyiiya gavumenti ya kuno okugijja mu buyinza nti omuntu akibala nti mwaka akadde tulina okukola kulaba nga tusanyiraza business Kampala ekibuga ekikulu ekiba nga business ziweddemu kiba kitegeeza nti abantu abagenda okuleeta ensimbi bamusiga nsimbi okujja mu Kampala abasuubuzi bagenda kukidduka at the end of the day nga eggwanga mwe lijja omusolo gusinga obungi guyinza obutabaawo omusolo bwe gutabaawo jjukira ebitongole ebikuumaddembe naffe ng'abantu twetaaga okuba nga tuyimirizibwawo ekyo at the end of the day kikomekereza nga kigiza eri bannaffe abali mu buyinza nti ekyo kiyinza n'okuviirako gavumenti okuba nga ate evuunikibwa kitegeeza kikekana akadde tuve mu kwogera ebigambo n'okuteeka ebintu ku Twitter naddala ku mikutu egy'enjawulo kekadde tubeere nga tuteekamu action okusobola okulaba nga tubaawo n'enteekateeka ezigendereddwamu okulaba nga tulinnya abantu bano ku nfeete otherwise ndaba nga kino ekintu kyo yabadde message ennene ennyo gyotayinza kubuusa maaso actually omentioninze parliament y'eggwanga omentioninze CPS ekitiibwa kya poliisi kumpi mu Kampala wakati omusajja yakoze ekintu ekyo aba n'obuvumu bw'amaanyi loza ke kaseera okusobola okulaba nti tunyikiza buli kintu kyonna naffe abatambula n'ebisawo bw'omanyi nti ekintu ekiri mu nsawo yo tekyekakasa kekadde toddamu kutambula na nsawo okusobola okulaba nga tujjamu embeera kubanga kiraze nti n'abantu abamu batambula n'ensawo ku mugongo naye kati bafuusibwa babulabe kusinza ku mbeera eyabaddewo kekadde tukube tooki n'okutunuulira nti ki ekisobola okuba nga ate kidde tumegamba nti zino mbizzi bubizzi kati zivudde mu zino zibadde tulunda zifuuse za mu nsiko zino ezirina amannya amanene kekadde ezifukula tuzitebusi
bikibanga kyekyetaagisa n'ebiyumba biteeka okuba nga bisaanyizibwawo bw'oba oneegobako omuntu osooka na waasula naye bw'omulekera waasula ate ng'ogamba nti omulwanyisa oba olimbye kubanga wakiri ne bw'ajja n'akukubayo ekyobunafu bwadda mu nju nga yeetetenkanya yeenyiga akola atya yeeteeketeeka n'addamu ddyo okukola ki okulumba naye nga mu ngeri ey'enjawulo njagala nga sinasaasira bannaffe abali mu bizinesi etunda ensawo kubanga kakati abo zaadibye edda we twogerera kaakano nalabe bagamba nti bannaffe abamubuzi nabo kaakati baweze okutwala ensawo mu lecture rooms ekyo kyatandikira Kyambogo ab'ekyambogo ne beekalakaasa awo nti tekikkirizibwa tekikola ki kakati ekyebuuzibwa bw'owera ensawo ennene ey'oku mugongo abakyala bo balekedde handbags kyebayita bag kiri kyabadde kya ku mugongo abagambye bag kasitebeera bag tejja kukkirizibwa kugenda maaso kutwalibwa mu lecture room. Kansooke ne Kampala ekyo oba oli awo kitono nnyo tunaakiddako naye Kampala okutwaliza wamu kati ayina ebizibu bye nga Kampala njagala kusaba bannaffe aba KCCA n'abamu ku ministries ezikwatibwako batuule wansi baddemu okulaba butya bwe bagenda okuddaabulula mu Kampala. Lwaki ngamba bwentyo nti Kampala zaayina ebizibu. Kampala tumumanyidde kubanga bya busuubuzi bw'oba onoonya kasente bw'oba olina ebyamaguzi by'onoonya n'ebirala ebifaanaganako ng'ebyo naye ate Kampala nti bw'oba ozze ogoberera ebintu kakati mu bbanga lya myaka 3 nti ekibuga Kampala tekikyalinga bwe kiri. Abantu babadde badduka ekibuga Kampala naye nga bakidduka lwa COVID-19. Kakati ekyabaddewo olunaku lw'eggulo kyongedde oba oliawo okutiisa abantu abamu okusigala nga bakakkalabiza mu Kampala. Abasuubuzi olunaku lw'eggulo baatudde n'emmaali yaabwe nga tebalabako muguzi yadde n'omu. Kakati ate waliwo bannaffe abafunye amawulire mu version endala bano ababeera mu bitundu ebiri eyo netiwaaka nga nzibu yakutuuka tebalina masannyalaze naki. Kakati bo bakyalowooza nti paka nakati bomu zikyakola ki zitulika mu Kampala. Ekyo nkireeta nga njagala kigeraageranya ku bizimbe abagagga bye basitudde ate kasuka tuwumulemu katono nnyo tugenda kudda n'ensonga eyo tusuka gy'obaako muno bwe tukomawo tugenda kutulira tugenda kulaba nnyo ensonga zino nze tugenda okutunula mosi olwali lwonna naye katugyewo ate emaali y'abasajja bano tukomewo katono nnyo almost emitwalo 2 naye ng'omuwendo ogusingako obunene guyinza okubeera nga gwa bannayuganda abamu baatuse n'okugamba nti oba oli awo abatalibaani betwaleeta kuno abafagaani n'abatalibaani bayinza nakyo toyinza kirulinga out kubanga abasajja abo beesasuza mu mbeera yonna babanoonya ne banoonya weakest point kubanga tubali tumanyi nti bagenda nnyo awantu awali laxity ey'ebyokwerinda nga tumanyi nti babasanga awantu batakebera nnyo we balaga naye nengeri installations bagenzeemu olunaku olwajjo awasinga okubeera obukuumi obw'enjawulo naye baga nti olwosi adde agala bakuwaguza kuyingira CPS nagakanti batulire wano adde baagala kugenda kuyingira parliament nalengira nga parliament erigadde nnyo n'agamba kabwatuliraawo oba abanaasaasana basaasaane naye nga sigino oba oli awo agiweereza naye message nga nti bano abasajja bakambwe era kibaliko oba oli awo bayinza okuba nga baagala kutuukiriza mbeera zaabwe naye bo bagenda mu maaso mu mbeera ya butiitiizi bino bikola bya butiitiizi bikola bya butiitiizi era ensi yonna bakyabanoonya nga bagamba nti ADF yeringa ku lukalala lwa ISIS mwaka gwa 2019 basayininga allegiance ne bapledginga nti bajja kugenda maaso era lwamaze okugwayo ne bagenda maaso ne baweereza obubaka obwewaana nti tuli responsible byabadde mu Kampala olunaku lwajjo. Kenya ezeyina ebyayo naddala bwe kituuka ku kugikuba bomu tuzze nga tugiwulira nga bannaffe abo babakozeeko effujjo. So akadde kanene bwe tugamba nti banywezezaamu ebyokwerinda yes ekyabaddewo mu kibuga Kampala kirina contribution naye ate to a greater extent bandibanga bagamba nti bwe kibanga kigenze Uganda awabadde nga emirembe watasuubirwa kintu kyonna kakati kitegeeza nti ffe baakoze eki batwetoolodde dda. So nze ndowooza ekya Kenya okunyweza security yaayo kiri ku history waabwe nga bwe bazze batambula n'ensonga zino. Uganda waneno mu East Africa gegamu ku mawanga oba lyerimu ku mawanga gabadde tegasuubirwamu ebikolwa nga bino okusinziira ku baana baffe abakuuma ddembe mu bitongole ebyenjawulo bye bazze bakola mu bitundu ebyenjawulo andi tetusobola kujjamu jjajja Yoweri Kaguta Museveni wekituuka ku security abadde amanyiddwa nnyo era akyamanyiddwa nnyo ng'omusajja akyasinza okuba ng'akola ki ng'akikwasaganya obulungi mu mbeera eyo naye nga kino kyo
kigenda kubanga kyongera akasatiro naddala ku mawanga agatwetoolodde tukkirize tugaane kubanga bino bigenda mu maaso naye ng'ate abanoonyi b'obubudamu okuva mu mawanga ag'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okubanga bakola ki nga bayingira. Juzi twabadde twakafuna bannaffe okuva e Congo abamu baddayo naye abaasigala bo bali ku ki abali mu nkambi bo tugambe nti bateefu tebalina kabinja oba tebalina kakwate ku bantu bano kubanga omuntu ajja okunoonya obubudamu tetulina ka detector kagamba nti ono mutujju dawali eri ebbali no bonna bajjira wamu mu kibinja nga bazze kukola ki kunoonya bubudamu. So kakati mu mbeera eyo security okutwaliza awamu erina omulimu gw'amaanyi nnyo okukola ku nsonga zino ezigenda mu maaso kati ku security newankubadde naffe bannayuganda tulina naye ng'ate bano balina ekyendabamu ekiringanga an obstacle kwe kuba nti abantu baneeno bamalirivu okwetulisa nabo okufiira mu kintu kino kubanga kati tugamba nti security erina okukakasa nti ekebera bulungi nnyo abantu abayingira mu bitundu ebyenjawulo naye kakati walabye abasajja bano engeri gye beetulisizaamu nga nabo tebeeguya bulamu bwabwe nga tebabweguya. So kakati bannaffe simanyi oba buli bukebera mubuyita mutya bu detectors obo bomb detectors bu metal detectors simanyi oba buli akalina ku mulyango kakola kubanga waliwo koyitako nga kasigala kakaba paka ku muntu asembayo nawatali muntu twalina gitwali tulaze eyo mikolo gyali gya gavumenti embwa yalemera ku nsawo ye nga bagamba ayinza okuba alina ebikolo ebyekitujju ebiri mu nsawo ye bagenda okebera ne bakebera ne bafaakuza buli kintu kyonna ekyalimu obwabo obatawa mmere obutono obwo bagenda okuzuula nga mwalimu fume eyali egenda mu maaso okubanga embwa yali egiremeddeko naye nga waliwo reaction eya fume eno ng'embwa eri gyeremeddeko naye nti ono aliko ba alina ekikyamu era ne bamuddamu ne bamwekebejja ne bamuddamu ne bamugya mirundi gyonna ogenda okakasa nti yalina obufyumu eyali naye ndowooza olaba nti alertness yaliwo nti ono yamulemerako era naga nti gwe tojja kuyingira nota nti embwa eno evudde ku nsawo yeeno naye sooka osiima olunaku lweggula embwa ezaleeteddwa tebwabadde buli obummi bw'emmere tebugejja kusinga oyogedde ku nsonga y'eggwanga erya Kenya nekinjukiza owezerete 2013 yali 2013 kwestigate abantu abali okumpi mu 67 abalugulamu obulamu ku bomu eyakubibwa eyo kati Kenya bwe kitutekwa ku nsonga za bomu emanyi kiki kitegeeza naddala n'akasatira kaliwo munda mu ggwanga eryo but era kituzaayo ku bigambo ebize byogerwa nti nkya lwakuba kati mukama wange Fred Enanga statements yakoze in fact zabadde nsajja nnyo ezawukanyeko naziri ezasooka nga bannaffe America batulabudde tho nkyalawonze mu mutima gwange muli okugamba lwaki America erabula bannansi baayo ne batakwatagana ku nsonga za byokwerinda kubanga statements zaabwe ziraba nga zifuluma zirabula nnyo abantu baabwe nti embassy eno mwetegeke oyinza okubaawo ekigenda okubaawo lwaki tulina abaminisita abonazibwa ku nsonga z'ebyokwerinda abasobola okuvaayo nabako ensonga ez'enjawulo zibakkaanyaako information eva eri neeno ndowooza kyandibadde kikola amakulu though yadde babigamba baali naffe nga Uganda tuteekeddwa okuba nate nga tubeera basaale naye nze kijja kunzizaayo naddala kwogera kwaffe okwasookera ddala nga abomu emaze okuvuga ku digida wamu ne ku gundi eri nti tetwandigyemu ti era ndowooza statement abasajja bano okuvaayo okwewaana aba Islamic State tetukijjaamu kulowooza nti si be bo nga tulowooza tulwanyisa ba ADF bokka bano abasajja balina alliances nga bwe twakyogerako before polisi ndowooza kana akadde statement mujja kugimenya temujja kugikulembeza ti bano bantu babujja sobola okubeesobolera naye era nze main point yange ennene kijja kuddayo eri abalina obuyinza okusobola okulaba nga mutukuuma nga kiddirayo eri naddala ku nnyingo 10 omukulembeze w'eggwanga jjajjaze yasimbako nnyo essira nti ku nsonga ya democracy ne security kekadde okusobola okulaba nti mu 10 points programs zeyateekako nnyo essira okusobola okulaba nga zinyikizibwa okusobola okulaba nti eno embeera Uganda tubadde tetugimanyidde okusobola okulaba nga bagirinnya ku nfeete though tubasubiramu ebintu bingi okusobola okulaba nga mumalawo embeera eno naye ndowooza kana akadde era twagala okuwulira statement ezitaliwo okukakkanya babizzi obanga babayita babizzi tuwule ku statement ezigumya abantu nti ekyo kyawedde tusobola okutambula kubanga tulabyeko n'ebinene mu Uganda abantu abafudde abangi baba kyajjukira 2018 19
bali bantu bangi nnyo atano mbana abaafa mu nnaku bbiri ono mukama kyatusaasidde era tusaba tusaasire ddala twakafiirwa abantu 6 bokka eyo message nti byonna bisobola okubaawo naye batugumye kati twetaaga ebigambo ebigenda okutugumya okusobola okulaba nga bannansi badde mu bizinensi zaabwe naffe abantu okusobola okulaba ne statement eziyita ku President Abdavayo n'agamba nti bano just manipulated victims of confusion babeesobolera akadde konna kubanga olengedde nga trend bwe yatambula okuva nga nakusa mwezi mu June bwe balumba General Katumba Wamala mwali mu Kisota gundi yemwe eyo racket yezenge ejje ekola obulumbaganyo obw'enjawulo okutuuka ku bano era ogenda okubakebera era bagamba nti balina akakwate ne ADF naye ndowooza Kenya kyevudde evaayo Kenya bwe tutunuulira ebikolwa eby'abatujju bw'olaba ekyaliwo ku World Trade Center ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa September 21 bano bwe baba bakola anniversary bafuba okulaba nti baddamu okutukkiza embeera gye baakola kalombolombo kati Kenya bw'evaayo n'egamba nti olwaleero kyagudde e Uganda kyangu nnyo okulabika nti bano basala ne bagenda mu ggwanga erya Kenya ne bagenda e Tanzania ne bagenda e Rwanda okukola ensasagge y'emu kubanga bo bamanyi nti bavaayo by numbers bakuba numbers nga bagenda mu maaso nga beewano simanyi kyandibaddewo olwayo singa tunyumya emiwendo mirala nnyo singa bano bagenze maaso bane balumba parliament kubanga bomu eno ababadde mu parliament y'eggwanga amadirisa gavuddemu zigi zawanguse naye raba gye yabadde Roger Chambers wansi eri naye olw'amaanyi gaayo n'omusinde gwe yabadde etambulyako singa basobodde okweyongerayo nga bwe kugambye nti wano weyabadde waliwo office za government nnene nnyo parliament kuliko office ya president waliwo waggulu all foreign affairs ministry waliwo office of the prime minister olengera ndowooza wonna nti babadde mu center makati kakati ekyo kindeetera okulowooza nti president Museveni abantu bano aleme kubayita mbizi za bulijjo ojjukira omukulembeze w'eggwanga Sigumusa Ebiri azze ng'ayogerako eri bannayuganda n'abagamba nti okulumba omuntu wa bulijjo oba mutiitiizi bw'oba weewulira eryanyi ng'olina mmundu lumba waaki tugende emyala so kakati kinene ekintu ekyabaddewo olunaku lw'eggulo nze nsuubira nti si kintu ekirina okutwalibwa ng'ekintu kya bulijjo abantu bano bandibanga nabo batandise okubanga bareactinga ku statements oba oliawo ezikolebwa omukulembeze w'eggwanga kubanga omukulembeze w'eggwanga bw'agamba nti oba mutiitiizi nnyo okulumba omuntu wa bulijjo ate n'olaba ng'eyakoze ekikolwa alumbye CPS mu Kampala simanyi mwoba mulina kye muconnecting awo nti va mu bantu ba bulijjo jangu eno nga we mwenkanya eryanyi ono n'agamba okay kambalumbe wakati waliyo offices ez'enkizo zimusaamu nnyo ekitiibwa walumbye ate nga takomye okwo n'alumba CPS mu Kampala ndabanga kakati embizi zino zitandise okulaba jjajja mu kamwa zitandise kulaba jjajja mu kamwa nti jjajja bw'ataazuukuka ennyo ku mulundi guno aleme kubayita bali confused. They are not confused actually. Babadde bagoberera bigambo bye byazze ng'ayogera agambye nti manipulated tegeeza nti okozesebwa n'obubisibwa ne bakulimbalimba ne bakubyeka anti kakati ku statement eyo ngiconnectinga n'ebigambo bya jjajja bye yayogerako emabega nti bw'oba weewulira eryanyi genda olumba oyo gwe wenkanya naye ki eryanyi ebyo ebigambo byani bya mukulu nawunzika ng'agamba nti ezo mbizzi era nga bwe yagamba kuwa taxi zetuze tukola ki tuba nazo kakati ono gwogambye nti mbizzi jangu olumba omuntu wa bulijjo akulazeeko alumbye poliisi yo wakati mu Kampala takomye okwo ne yeeteeka wakati wa yaffiisi zo ez'enkizo kyenkana kumpi n'amaka go wokola ki wobeera ekintu kino tuyinza kukibuusa maaso jjajja bw'agamba nti abantu bano bakozesebwa ne tulina okumanya nti kati Uganda percentage y'abavubuka era efaanana etya babavubuka abo balina ekyokola enteekateeka ez'okubaako n'ekintu kye bakola okubanga tebakozesebwa obwongo bwabwe nga tebutwalibwa kiri luddawa bambira omusajja omulema watambula mu mbeera eyo bave mu kibuga akadde katabuse omulaba embeera kyabadde nnungi kati ekyo kiddayo eri naddala ku nteekateeka ey'okulaba nti abavubuka bano tubalambika n'okubateekateeka mu bigenda mu maaso tuyinza kujjawo mbeera naddala ku bavubuka abangi naye ng'ate tebalina byakola mukyo ngamba kinti unemployment though mu nsi endala zonna weeziri naye eyinza okubeera ezimu ku factor ezireetera abantu bano naddala bavubuka kubanga tulaba nti baana bato myaka mito egivaayo bulaba omuvubuka eyali ku luguudo luno ku baasi Matovu Muzaffar omuvubuka muto weebuuza omuvubuka ng'oyo kiki ekimutwala okusobola okulaba ng'akola ebintu ng'ebyo eby'obutujju kiba kitegeeza nti wakyaliwo embeera ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo
okusobola okulaba nti enteekateeka gavumenti zereese naddala okulaba nga erwanyisa embeera y'abavubuka okuba nga tebalina bye bakola okusobola okulaba nga batowalibwa mu bikolwa ng'ebyo ebyobutujju enyikizibwa tho n'amawanga malala gabikola naye ffe ono si ebadde trend yaffe mu kuba nga tukola ebintu ebyo ate to make it matter was nti baana nzaalwa yaawano baana bagundi ekintu kyogamba nti boda ekiyinza okuleetera okutya mukama nti ekintu ebyo ebyabwatuse tebyabadde mu butale kubanga obalamu nti singa badde bagenze Nakasero ewabadde nadde Kampala Road awo nga oba mu Kisenyi oba mu Owino oba mu Kikuubo olaba embeera eyo wabadde wagabadde gayitingana mbu bawadde amawulire naye byabadde biyitingana eyo mu bantu mbu babadde amawulire naye ng'era ebintu bino nga biri eyo wansi mu basuubuzi so bannaffe abakuumaddembe basobola okwengeginga nabo after that happened abamu omanyi bannayuganda abamu ndowooza bambega nti mbu bo balabako n'obubaka obulabula kakati ate mbu waliwo bye basuubira mbu balabye ekiwandiiko nga kigamba mbu Nakasero yaddako ne mu Kikuubo betayinza kubuusa maaso kubanga tubirabyeko e Masaka nga bagamba nti gwe gundi tugenda kukima ate naye bajje ne bamukima naye nga byabadde byabasuubuzi so kakati okulaba obutuufu bwabyo biriwa n'okwongera obutakiwa mwaganya ekibozi ky'amaluwa ne batakifaamu naye ng'ate bw'oba okifuddeko n'okifaayo kikola impact we twagendedde mu kuwummulamu nabadde ngamba nti KCCN Ministries ezikwatibwako kekadde okutuula wansi n'ebitongole ebyabakuumaddembe okulaba butya Kampala bwe bagenda okusobola okukola ki okumuzza engulu kubanga mu bitundu ebyenjawulo eno wansi eno gye tuva abasajja basitudde ebizimbe n'abakazi naye ng'ate byonna byonna bw'obitunulira ebifaananyi byabyo biri mu mbeera za ku accommodatinga ki businesses nti currently bw'ogenda mu kibuga Kampala osanga awali edduuka omulyango ogumu ogulimu omusuubuzi obuukayo emirala 4 nga mikalu n'olyoka otuuka ku musuubuzi omulala so kakati embeera eno bweti bwegwawo kyongera ate okukanga abantu okweyongera okukola ki okudduka mu kibuga jjukira nti already babadde balina ebizibu byabwe ne balandiroodi baabwe n'ekitongole kya KCCA ng'ekitongole ebyentambula so kakati bingi nnyo Kampala watuuse akadde kano yeetaaga okuddamu okusalirwa amagezi pulaani empya ey'okuddamu okukulaakulanya Kampala yeetaaga okubeera leeta ndowooza muzeeyi Abbas Byakagambye yagambye akulira counterterrorism yagambye nti tukakkane embeera tujja kiyitako tuzzaamu abantu essuubi butatya nnyo okubeera nti obaoliawo kyadde kibi naye tusobola okuba nga tukitako akadde konna kubanga Katonda bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere kubanga singa yabadde nga ddala bakuuma oliawo kwatera ogenda mwabo basajja ne munywa ku mirowooto munene omutuukayo omuntu webalize nti statement zeyakoze eri abamawulire kale katumulemu katono nnyo tujja obubaka buno tunadda tujja kulaba Daily Monitor ate ne Observer ensonga za wanisa katono nnyo oluvannyuma lw'obubaka buno